twebaza omuyinza wa byonna oyo yatonda eggulu n'ensi n'abitereeza mu ntereeza gye birimu n'atusobozesa okweyagalira mu butonde bwe mu biro bino. Tumwebaza oyo atukuumye nga tuli balamu, atuyisizza mu bingi era atutuusizza wano. Tumwebaza olw'ebirungi mu mubiri ne mu mwoyo, bye tumanyi ne bye tutamanyi, bye tuwuliddeko ne bye tutawulirangako, byatutuusizzaako era naffe tubeebalizaako mmwe olw'ebyo byonna bye mutuuseeko. Twagala okusaasira ennyo bannaffe abayita mu kusoomooza okw'enjawulo. Tubasaasira abalwadde, abafiiriddwa, abasibe n'abakwatiddwa mu mbeera zonna ez'enjawulo ez'obulamu ng'obulamu bukusibyeko. Tubasaasira. Olwaleero 10 Gatonnya mu biro ebijja 2026. Twagala okukkaatiriza ensonga y'obumu. Obumu bwe bugenda okusobozesa omuntu wa wansi oba yaliwa okutuuka wayagala okutuuka. Obumu bwe bugenda okutusobozesa okutuuka ku bye twagala okutuukako. Awatali bumu, okusoomooza kujja kuba kungi. Mu kitundu we muli, mu mbeera yonna we muli, mufube okulaba nga mugatta obusobozi n'amaanyi. Abantu 100, buli omu bw'aleeta omutwalo gumu, kaba akakadde kamu. Ekkubo erisigaddewo erisobozesa omunafu okutuuka ku maanyi ge lisigadde mbomu. Okukola wekka kirungi, okutambula wekka kirungi, naye okutambula ne banno kye kisinga. Era enjogera yaffe wano ku lukalu egamba, bw'otambula wekka otuuka mangu, naye bw'otambula ne banno otuuka wala. Oyagala kutuuka mangu, oyagala kutuuka wala. Tugatte amaanyi tusobole okutuuka ku bye twagala okutuukako. Tubakubiriza mu ddaaza lino mugatte amaanyi. Lyekkubo lyokka we lisigadde. Bwe muba mu kibinge oba mu bukomansimbi, mugatte amaanyi, mufune ekyuma mwesunsulire mmwanyi, musitule omutindo gw'ebyo bye mutunda, musobole okugattako ku nnyingiza. Bwe muba bukuya n'ekitundu ekyo nga muli makasooli mwaka ku mwaka,
mugatte amaanyi muleme kutunda mpeke ne mutunde ne obuwunga. Amasomero mayitirivu obungi. Mu kugatta amaanyi buli omu aleeta amaanyi ge amatonotono n'agagatta ku g'omulala ne basobola okukola ekintu ekinene era zibanga ngalo. Oli bw'aba akuba munne ekikonde ateekeddwa okuzifunya zonna n'ayungako kino ekinene ne kisiba ziri ennya. Ekikonde ne kiba kya muzinzi. Naye tasobola kukuba kikonde ng'engalo asogga nsogge zigenda kukutuka. Kale bwe tunaagatta amaanyi tujja kusobola okutuuka ku bye twagala. Teweesuulirayo gwa naggamba gw'olowooza oli bulungi. Toli bulungi. Toli bulungi era tonnaba kuba bulungi. Tolowooza nti gw'otuuse. Funayo banno bwe mukkaanya. Bwe mukwatagana. Bwe munaategeeragana. Olumu muyinza okuba nga temutegeeragana naye ng'omulamwa gwe muliko gubaleetera okutegeeragana era nga mwenna mugukkaanyaako. Bw'olaba ng'omulamwa mugukkaanyaako era ne mugusiba bulungi n'amateeka agabafuga era agabatambuza, mutandikirewo. Era ndowooza wano Pewosa weesimbye amakanda n'ebibiina ebirala eby'obwegassi. Ekigendererwa kwe kusobola okusitula tasobola kusituka yekka. Asobole okulandira ku maanyi ga banne abalala nga naye ataddeko agage musobole okutambula. Naye ekikuza ebyo muteekwa okuba abalambulukufu. Muteekwa okuba nga muli batangaavu mu bye mukola era abalambulukufu mu bintu byonna bye mutambuza eri buli ssekinnoomu. Bwe mutaabeere amaanyi gagenda kubafa. Bw'onoosigala wekka nga gw'olowooza oli bulungi naawe ojja kutuuka onyigirizibwe ate nga wali osobola okubaako by'okola ne banno ekyali kunyigiriza ne kitasobola kukunyigiriza. Kale tubakubiriza mu ddaaza lino nga mutandika bwe muba basuubuzi bangatto munyweze amaanyi. Singa amaanyi ago gaaliwo nga mugagatta, olwaleero singa mulina ekkolero ly'engatto nga temukyasuubula nsuubule, olwaleero singa musindise bangi China okusoma okukola engatto, olwaleero singa mulina ebyuma ebikola engatto, olwaleero singa mulina kampuni y'amaliba, singa mugatta amaanyi buli omu n'ateeyagalizaamu kake, mujja kutuuka ku bintu bingi. Okusoomooza kukko okutwolekedde y'ensigo y'obwomu eyasigwa mu bantu nti ekifaananyi ky'abangi kyakendeera ekifaananyi ky'omu ne kimeruka. Buli muntu n'abaana be oba n'abantu be. Naye nga ffe wano embala yaffe ey'abaddugavu teyali nga y'abazungu ey'obwomu. Embala yaffe yali yaffe ffenna. Kyetuva tugamba nti ndi kubanga bali. Olw'okuba bali nange ndi. Ndi kubanga tuli. Olw'okuba tuli nange ndi. Omulamu ogwo gwali gwa bumu. Ebintu byonna twabikoleranga wamu. Olw'okwonooneka kw'embeera ez'enjawulo mu biro eby'enjawulo,
obwomu ne bujja tetunnatuuka ku mutendera gwa bwomu. Omutendera gw'obwomu abantu bagutuukako ng'ebiro babitereezezza n'ebibasobozesa okutuuka ku buli omu okuyimirira yekka nga biteredde. Kyokka era ne bwe baba batuuse awo nga bwe mulaba mu mawanga gali ag'abeeru, era wabaawo ensonga nga ziteekeddwa kubagattira wamu era ne beegatta. Kale tugatte obumu, tunyweze obumu, tukolere wamu. Lwali olwo ng'emmese eyigganya nnyinimu. Ekigambo kino ndowooza tekyawulwa abasinga obungi. Nnyinimu aba musajja, nannyinimu aba mukazi. Mu byawule, nnyinimu ye mwami, taata omusajja. Nannyinimu ye maama, omukyala omukazi. Nannyinimu. Lwali olwo ng'emmese etawaanya nnyinimu. Ng'emusumbu we muliira ebintu. Nnyinimu n'aleeta akamasu. Emmese n'ekalaba. N'egenda eroopera enkoko. N'egitegeeza nti bannange baleese akamasu. Tukoze tutya? Enkoko n'emugamba nti ffe situsula mu nnyumba. Ako akamasu kako ebyo bizibu byo. N'egenda eri embuzi. N'egigamba nti bannange nti baleese akamasu. Embuzi n'ekinagguka. Kanti ebyo bizibu byo. N'egamba bano balabika batono, tebawulira, kaŋŋende ew'omunene. N'egenda eri ente. N'egitegeeza nti baleese akamasu. Ente n'egigamba nze neebeerera mu kiraalo. Ebyo si byange. Tebwalwa. Buba kiro nga nannyinimu awulira ebigwirana gye yalese emmere ye. Nannyinimu ng'azuukuka agenda alabe oba emmese yeri mu bintu oba akamasu kagikutte. Agenda atambula mu nzikiza talaba. Agenda okuwulira ekintu kimusala. Teyasooka kukiwa budde nga talaba. Bugenda okukya ng'akamasu akaategerwa emmese kaakwata omusota nga gwe gwatemye nannyinimu. Wuuyo mu muyoole batutte mu ddwaliro. Yalina okusulayo. Abajjanjabi balina okutwalirwa ekyokulya.
Nyini munga agamba nti musale enkoko eyo bawutwale essupu omulwadde asobole okutereera nga basala nkoko. Baagezaako naye nannyinimu teyawona. Olunaku olusooka kunguba zibazze oli tebannamutuusa kuva mu ddwaliro omubiri gwe tewali kyakulya, baasala mbuzi. Naku ezo ze baabeerawo balindirira embuzi neggwaawo. Mu biseera byennyini eby'olumbe ng'abantu balina okulya, baasala nte. Emmese yaliwo nga byonna ebiraba. Mu nnaku ey'ekitalo nejjukira nti bonna be yayogera nabo ng'ebategeeza ku Kamasu baali baweddewo. Zirindaba olwange tawa musiba emmere. Mu kukolera awamu mwe muli amaanyi, mu bumu mwe muli amaanyi. Tubasaba bamubeera ba booda booda awo we mukolera, buli omu okunonayo omutwalo gw'olunaku nadda ewuwe kirungi era kya kitiibwa. Naye mugatte mukole obumu, mubeeko entonotono ze musula ebbali ezitabaluma kubanga temwagala bibaluma. Eddaaza linaagenda okukomekkerera okugenda okukebera mu nsawo bwe munaabeera abalambulukufu era abatangaavu mu bye mukola. Mujja kubaamu ezireeta pikipiki endala 2. Pikipiki ezo zinaabakolera ensimbi entonotono kubanga mu butono mwe muli amaanyi g'ebinene. Ebinene bifugibwa butono. Era bw'owuliranga ekinene teekayo, naye bw'owuliranga akatono jjayo kuba k'osinga okunyooma ate ke kabeera n'amaanyi. Era obulamu bulinga bidduka. Loole eba nnene naye akasumuluzo akagiteekako katono. Ebintu ebinene bifugibwa obuntu butono, obwo obunyoomebwa. Tubasaba mu ddaaza lino mu buli kimu kye mukola awo we muli we musinziira munyweze obumu. Toyita wekka, tambula ne banno bwe mutegeeragana era bwe mukkaanya nga mukimanyi nti temulina kye mwenoonyeza kiri awo, wabula mugenderera buli ssekinnoomu afunemu. Bwe muba nga mulina omwoyo gwa buli omu ku mutendera gwe waali okufunamu, mugatte obumu. Bw'oba nga tolina mwoyo, tambula wekka. Naye buli ekitandika kikoma, buli kikoma wabaawo ekitandika ekijja. Bwe tunaagatta amaanyi ne tutambulira wamu, ne tukolera wamu, ne tunoonya okumanya n'okutegeera wamu, ne tufuba okulaba nga teri munnaffe asigala mabega, alina omwoyo
gw'okukulaakulana tujja kutuuka gye twagala. Alina amaaso alabe, alina amatu awulire, eyeefumiitiriza ategeere. Tulabye bangi mu bwegaso obw'enjawulo nga bakyuka nga bakola bye baali batakkiriza nti bisoboka nga babyekoledde mu bumu bwabwe. Naffe tugatte amaanyi, ekyuma ekibadde ng'ekizitowa mu bwomu tukituuse ku kyalo kyaffe. Pikipiki ezibadde ez'abakama baffe zibeere nga zaffe. Amaduuka ge tubadde tupangisa ekizimbe kibeere kyaffe. Obuufu tubuzzeeyo. Ffenna tuli basuubuzi ba ngatto e China. Factory ebeere yaffe. Kuba buli kintu tukirina wano, naye obutali bumu tebutuganya kutambula. Bagezaako okutunulira ebyobugagga ebiri wansi w'ettaka lya Congo. Ebyobugagga ebiri wansi w'ettaka lya Congo n'ebyobugagga ebiri kungulu ku ttaka ly'olukalu lwa Amerika ey'omumambuka. Mu kugattagatta nga tebisobola yadde okukola ebitundu 5 ku byobugagga ebiri wansi w'ettaka lya Congo. Lwaki bali bakoze? Lwaki bano banaku? Ntegeera. Ekyo ekitundu okuva mu 1800 eyo Leopold, Kabaka Leopold owa Bubirigi n'Abazungu baatandika okutwala ebyobugagga okuva edda n'okutuusa kaakano tewakaliranga. Buli kimu tukirina wano okukira semazinga endala zonna. Lwaki tuli tutyo? Ntegeera na ndaba ya bintu okulowooza nti gwe ojja kuba musanyufu ng'abalaba naku oli mbulabe. Bwe munaasitukira ewamu temujja kwenkanankana, naye buli omu mu nkuba etonnya ey'obumu anaafuna amazzi okusinziira ku kyalo embesezza. Kuba bw'eneetonnya ku kyalo ekyo ey'obumu, ataddewo ebbaafu anaafuna ebbaafu, ataddewo eppipa anaafuna eppipa, ataddewo ekidomola anaafuna ekidomola. Azimbye eya wansi ajja kugajjuza. Buli omu asobola okubanga asobola okufuna mu maanyi ge ekyo kyagwanidde okufuna. Tubeebaza nnyo okuwuliriza, tubeebaza okuwaayo obudde. Tulowooza nti mwefumiitiriza ne mujjamu ne mutegeera. Tugenda mu kiseera ekyokusalawo ebiseera, ekiseera ekyokusalawo ebiseera ebiddako. Kiba kiseera kimu era nga kitono naye nga kikisalawo ebiseera. Obuvunaanyizibwa bwo omuntu wa wansi kugenda kusalawo n'akaluluku. Bw'oba toli mu abo abatwala obuvunaanyizibwa, gavumenti beekubiriza okutwala obuvunaanyizibwa okulonda abakulembeze baabwe. Gwenga tokikola, tolina buyinza bwemulugunya ku kintu kyonna, era tokkirizibwa kwogera ku nsonga yonna kubanga totuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Eddoboozi lyo awo we liri. Kale twala obuvunaanyizibwa okole ky'oteekwa okukola. Tubeebaza, tubaagaliza ekiseera ekirungi, tubaagaliza emirembe, tubaagaliza obumu, tubaagaliza okugenda mu maaso mu mbeera zonna. Simon Senkai, manya ky'oli, manya omulimu gwo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.